Emirambo gy'abazimbi babiri okuli ogwa Joseph Mugerwa ne Deo Semakula Kiibi gye gizuuliddwa mu bifunfugu by'ekiyitirirwa kibadde kizimbibwa ku mulyango gw'ekikomera ky'ennyumba emu e Katale Ssekukkulu ekisenga mu Town Council y'e Kyengera. Bino bibaddewo akawungeezi k'eggulo nga kigambibwa nti Mugerwa yabadde avuga ekyuma ekitabula enkokoto nga ye Semakula yabadde azimba. Kati omwana olwaleero bazze nga bamupangisizza ekyuma ajja avuge kuba ye masini opalete ng'ava Katwe kati zigenza okuwera ssaawa nze amawulire ago gantuuseeko ssaawa ebadde mu kitundu bambadde na ku sayiti nga nveeyo Bulenga. Poliisi okuva e Kajjansi n'ensangi ne ginnaayizikiza omuliro batuuse okutaasa embeera nga wano abatuuze ne poliisi bakoledde wamu okusobola okuggya emirambo gya bano mu bifunfugu. Bayennyini abadde bakola n'abagenzi bakitadde ku mpagi ezibadde ziwaniridde ekiyitirirwa kino okubanga zibadde zikyali mbisi. Toyinza kuddira kuyiwa nkokoto ya waggulu ng'ate n'empagi zennyini kwololookoleki oziye empagi ze ziwanirira eno ey'omu bbanga gy'okola ki gy'ogenda okuyiwa naye byonna olaba nti agasa ebintu bimeka ebintu bibiri eya wansi n'eya waggulu obugumu oba tebukola ki oba tebuliiwo. Kansala w'ekitundu kino Ibra Sekandi obuzibu butadde ku yinginiya obutaba na bikozesebwa bimala n'obutalambula mulimu guno. Okubanga bazimbye ekiro baali badde nga bateekawo lights ezimala ezigwanidde okulaba nga omuntu wabanga azimbye ekizimbe nga bw'okiraba kino nti abantu abo balina lights ezimala. Oluvannyuma poliisi gyewa emirambo gy'abagenzi n'egitwala mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Yudaya Namyalo yakusakidde Gguliino.